nkyali mulamu. Nzaani weekuba akafaananyi lwaki okyali mulamu. Ennaku z'omwezi 21 Ogwokusatu. Nabagamba omwaka guno nti nsooka n'essomo lyaffe. Naye abamu baŋŋamba nti waliwo abamu abatasoma, abatamanyi kuwandiika, abatamanyi kusoma. Ono ye yali Claire enantabuulirirwa Kyaggwe. Yambuuza ne Claire Nakaye nti Omulongo Kinyomo yaliwa, kubanga omwana oyo namwogerako n'awuliriza. Claire Nakaye bw'obanga otegeera obanga omanyi okusoma, akatabo kange ke bayita ensiba y'abalongo ab'ennono, omuko gw'olupapula olwa5, peegi eya5, omulongo oyo mwali. Katabo kanene kaddugavu. Mulongo nagamba Kinyomo ye mwana azaalibwa mulongo wa Mmandwa ya Kitinda. Era osanga otambulira goonya obanga oddukira ku mazzi ng'ogenda ogabuka Kitinda migga. Mwana azaalibwa n'ebbala ery'envi oba oluvi ku mubiri gwe wonna. Oluusi luyinza okutambula omuzaala oluvi mu mutwe ne luvaawo ne ludda ku ttama oba ne ludda ku kkundi ne ludda mu mugongo, ng'oluvi lugenda lutambula. Omwana oyo naye bamutumuyita Mulongo Kinyomo. Nagamba asibwa omukazi omukulu Nabuzaana, Sambwa gwa Nabuzaana. Era Nabuzaana bw'aba amusiba n'enkoko ey'obujoolijo eya Nabuzaana ey'amayenje nga nkazi erimu obutonyezi obweru. Yamusiba bw'aba mulenzi mpanga, bw'aba mukazi bw'atyo. Bankazi. Nagamba nti asibirwamu ebinyomo 4, enfuuyirizi 4. Ebinyomo tubimanyi. N'enfuuyirizi obuko obwo bugenda bufuuyirira bwabeeranga ku mbalaza zaffe eza ttooyo mu nfuufu kagenda ne kasima akanya nkafuuyirira. Obuko obwo tuyite enfuuyirizi. Nagamba tubeeramu olwoya lw'emmaaya era tukyalabika ani akyamanya ostrich bw'afaanana. Tumufuna n'enkoko eyo oba eya lusubi. Era bw'aba amusiba nagamba nti yevaamu olulimi olwo amusibira mu bbanda. Ebbanda eryaffe bambu. Bw'amala n'amuwundako ebyoya by'enkoko ye n'amusiba bulungi n'amuteekako obutiiti. Nagamba nti omwana oyo bw'aba tasibiddwa ekika akiwunyisa ng'owakakulumba omuntu ng'agenda awunya oba ejjaayo yaayo ng'omuntu awunya ejjaayo yaayo n'entowuuko. Entowuuko lwe lusu oluva mu mufu omuntu ng'abadde yeewaze n'atandika okuwunya akyali mu ddiiro, gye tuyite entowuuko mu lulimi olukadde. Kati nammwe mutandika okuwunya ng'omufu. Omwana oyo bw'aba tasibiddwa. Nagamba era amekesa amannyo, tutandika okutuuyana nnyo nga buli wobeera otuuyana ojjayo kahangi wenna ng'otuuyana ne bw'oba omunkula musooli ng'otuuyana nnyo. N'okusumagira nga gwe buli ddakiika oba osumagire ne bw'oba olya mmere n'osumagira. Omwana oyo Kinyomo era asumagiza nnyo nga yali akasumagizi. Mu kika abaana ab'obulenzi mutandika okumera ensigo emu ey'obusajja, ng'olina ensigo emu ey'obusajja. N'abaana ab'obuwala ng'omumera ebbeere limu oba ebbeere limu nga ddene akalala nga tekuli nga kalinga ke baalumako. Omwana oyo Kinyomo bw'aba tasimiddwa. Mukwano gwange Nakaye Claire ndoza nkuzeemu. Nagamba omwaka guno
kama bw'aba mpadde obulamu nja kusookanga kubawa somo lyammwe ate neeyongerayo ono yani Najemba Catherine enatete ndoota ntolose ku ssomero bwe natuuse mu kkubo omuzimu ne gunneekiika wenva wenzira nga bwenkaaba nti nze ndeka nzire ewaffe ne gunziramu titumala kukimala ngufumbirwe. Kati ebintu bino Najemba mwannyinaze olina omuzimu mukazi naye gwagala ogusamire era ogwambaze ebifundikwa byagwo. Bw'ota oguwe gujja kulemesa obufumbo era gujja kulemesa ebizibu. Owulire ebbugumu, owulire empewo, owulire ng'eyeetisse omuntu ku mugongo era gukulaga nti buli kyokola kyonna gukulemesezza kalibe eddiya era ojja kutandika n'okuwunya akannyinyi mu mbugo zo ng'owunya wansi. Ogwo omuzimu gwammwe gufumbirwe gwe mukongozi waagwo. Bw'ota oguwe okyabonaabona kubanga wano sirabawo nti bw'oliko omuzimu omusindiikise naye kubadde muzindiikirize gwabawo akabona naye gukugambye nti ne gunziramu nga bwe guŋŋamba tumala kukimala ng'abafumbo mbungufumbirwe gwe muzzukulu waagwo era gwagala ogwambaze gukwogerereko era ogufumbire n'ekijjulo kinasoma kusooko. Fahadi Bukko ensangi Mukama n'emisambo gyo gitukuwangaalize bulungi Ssebukale taata. Birungi ki ebiri mu kuziikibwa ku kijja ebitali ku limbo kuba ab'ekika nga batusimbira eddagala enkya n'eggulu ku malaalo gaffe. Nze limbo sigimugiraba bulijjo naye bajjajjaffe abatusookawo Bukko simanyi gwangalyo naye abantu limbo bazizimbiranga abantu banamawanga abavudde mu nsi ez'ebweru bo tebalina na bifo biri permanenti we baziika. Kalina olaba ey'Abayindi wali Nakawa enaggulu ekololo yeebadde ku yaadi abasinga obungi bonna bazibuzi bazunzi abajja bazunga be baziika mu limbo. Mpozi kati n'abasitabuliiga abasiraamu baleeta ekyo ekyalimbo ne babateeka mu limbo kubanga bo bagenderera n'enzikiriza yaabwe ebagamba abantu abataliiko oba n'obukazi obukubuweereza obubadde buweereza ku makereziya tebuliiko baabwe obubunzibunzi ne babuteeka ku limbo ne bakateeka awo. Naye mpulira nawulirako mbw'ate abasiraamu balina ekitabo ne bagamba nti gundi omufutu muziise mbu kati nga wolaba enkoowu wali tigundi kivumbi eyavudde egindi tumuziise ku kolomu bweti ku mukono bwe guti ali namba gundi ne bwati ng'essaawa yonna abantu bwe bayinza okujja ne bakunona ne bakutwala. Bwe mpulira siraamu omu kojjange Umar Kigundu bwe yaŋŋamba. Naye ffe ekituziisa mu buwangwa bwaffe tuba n'ebijja ebitugatta kwe tubonemu okubonyaabonya abazzukulu baffe abalituddira mu bigere. Omuzimu ne gwagala ogulimeko ne gukwata ndigenda onnimeko kati kwewuunye baakuziika kakoboko mu limbo ani agenda oyinza okuba nga bagisaanye kuba babiyiwamu eddagala ne bafuuka evvu. Ani agenda okujja mu limbo eyo amanye nti goli oli wano na wano baakwokya. Naye wano ffe tuba tumanyi tigundi yaziikibwa ku kijja kya gundi mu kifo bwekiti era tubaako obulambe nti gundi yaziikibwa wano.
naddala ffe tuba tukuliriza nnyo emizimu gyabo ababa batugendako. Guyinza okudda ne gugamba njagala kunnimako oba mukole bwe muti kati ogenda gujjawa ate era n'okukuuma obumu kyekiteekisaawo ebijja nti egundi tye jjajjange yaziikibwa gindi bazzukulu abamuvamu bonna bajja olunaku olumu ne bamulimako amuli abaana abazzukulu ab'abaana abawala jjajjaabwe ne bajja bamulabako ne balya ku bigaggo abazzukulu ab'egindi ne bajja na buli aminako akakwate najja n'alaba ku malaalo g'omubuzi oyo. Era kiba kirungi nnyo okukuuma ekijja nga kya kitiibwa ekikoma okubeerako abantu abangi kyo kibaweesa ekitiibwa nga temuba mansa bumansa. Naye kino ekibaleesedde ennaku zino okusimba eddagala ssebo ne ku limbo bassaako abantu baagadde okufuna oli n'amuwa eddagala genda osimbe ku bijja era mwe muva kati amajinni ofune kino oba okole kino giba mitima mibi gwe gwosimbako eddagala naye yali muntu nga gwe toogende era emizimu gikomawo nga gikaaba bansimbako eddagala mutugjeeko eddagala kati munaye bw'oba temulina kijja buko nti jjajjange yasimbibwa gindi eddagala onoolijjako otya ye kubanga bakula eddagala weebali abalina amayembe ag'amaziba n'abantu abaliko emisaamu najja n'alisimulako naye kati bwemuba temulina kijja onoogendawa. Era kyova olaba nti ffe abantu abajjanga bawuunawuuna abo empuunyiwuunyi kize tuyite emboodooli teziba na bijja naye olw'okumutima omulungi ogw'Abaganda ogwalingawo baddiranga abantu abo abazze sajja bwe buzze buvudde e Burundi buvudde e Rwanda buvudde e Boga Zaire buzze baabuwanga ebibanja ku nkomerero y'ettaka lye n'agamba abasajja bange babeere awo bawampa ssebo ne bazimba ne bawasa era ebibanja ebyo kwe baaziikanga naga ekijja ky'Abagundi kiri wali ti abasajja bange bawampa kubanga baabasalirangako ku ttaka ne bamuwa era bwe banga teyalinanga baana ng'era omusajja oyo nga yafuuka n'omusikaawo oyo musajja we nze waffe kyaliyo waffe twalinanga omusajja kaladeedanye bwe yafa ekijja kibaddewo ne mukazi we Maria twabaziika ewaffe umbalwawo abantu balaba babaddewo taata ye yasikira n'aganze nsikidde muto wange kaladeedanye twalinanga obumu egyo emizimu ez'emboodooli naye kati gw'omutadde mulimbo abazzukulu bagenda kulimirako wa sina kindi limbo baagijjawo tunulire ey'ensambya tekyaliwo bajjajjabo babajja eyawano British government sengati council teyabiyingiramu eyawano ku Seltero House ku mulembe gwa Ssebaggala yali erugenze British council olw'okuba baziikawo n'omusajja Bushman eyapima ensalo za Uganda fe bamanyi ebyafaayo mu 61 okola frontiers za Uganda boundaries za Uganda omusajja oyo abazungu balemesa n'ebisenga teriiwo kubanga amakage gali walimbu ya waggulu nga kudogo waggulu w'eddwaliro ly'Embuye ery'abamaje wova ku nonsia mpaka wa papa awo niweyongere mu maaso geeti eyo n'ogenda waggulu y'effamire y'oyo omusajja naye bamuziika awo abasajja baali batunzeewo nga libo bagenda giggaga gijjawo Abangereza ne bayinga nedda tekisoboka musajja yapima ne Uganda tetukuuma byafaayo buli kimu kukijjawo tulowooza buli kimu kitandikidde ku mulembe gwaffe n'ebijja nabyo bwe birina okukuumibwa bajjajjaffe ffe tubonaabona olw'okuba tetukyalina bijja omuzimu ne gukugamba nti naziikibwa gindi mugenda okutuukayo
empujje zino abajjwa batunda wudda batunda nga n'abagulawo balala ate mu tubedde ku mirembe giri gye tulowooza nti bamusibira mu bbwa egy'abategeevu ate ebibanja by'abantu byabeerangamu amalaalo ge mutamanyi ebibanja n'ewaffe byaliwo ewaffe naye ng'abantu baabwe batuuka ekiseera najja emizimu ne gibaluma najja bannange ekituleese ffe bazzukulu bajujja jjajjaffe yaziikibwa wano tuzze bannaffe tumulimeko nti agwe mwagala jjajja tewali muzimu mugende mulime ku jjajjammwe tubadde tubirina ewaffe mu Buganda bino bizze ku mulembe guno tisimanyi tosaatukira ku kibanja kyange tosaatukira ku ttaka lyange babasimula ebijja n'abafu abo balungi okubeerako mu kibanja ebibanja ebyalingamu abafu be mutamanyi kubanga birimibwa mubirima bibawa emirembe nti abantu abanywanyi b'omukago tebandabiza nnaku ne mufuna kale boko ebintu bingi byebimu bye sijja kwogera ku mpewo kuno kizito ekyamanyooli singo ku lwaffe olwoyima nfe taata wange yagula kwa 5 wovu ebikyomya ng'ovudde sinde ndoota tuli mu nnyiriri z'okulonda omukyala n'ankwasa omwana nti amumenya nendaba omusajja andagira okuwandiika okuwandiika mu kyuma n'ekizikira lumu era ndoota omusajja ansika mu okugulu ku kibanyi engatto neevaamu ku kigere ng'eri konti made in Uganda yajjawo Muganda engatto ze azaagala ez'amuwanga naye ebintu byamuwanga baabisibira ku kigayi ku kibanyi era jjajjaawo akugamba nti omuzimu gw'olina muzimu mukazi era gw'alina ne kasowole ow'omwana ono amumenya muwala ayagala omusibe era gw'okugamba ti bw'otozzeewo byago omuzimu omukazi guno gwaliwo n'omusajja ebiri okyabonaabona era gugenda kukwambula kukusikamu engatto oboneebone kizito ekyamanyooli ekyalema abalungu okwetikka kibirige ndoota nnoga eddagala mu maka omukyala nga bwambuuza titosaanidde totonsasudde za ddagala nentambula butambuzi nga nentambula nga bwanseka omuliko omuzimu gwali munozi gwa ddagala era eddagala erimera awakassebo abantu basasuze sente bakuwe sente okyafa bwavu oli munozi oli kisekuzo ogenda kuba mugabi wa ddagala kibirige omuzukulu wa Kasujja omuzimu gukusekerera tolina gy'olaga era n'ogamba era ndoota omukyala ne muwala we mu lusuku olwandaba ne bansekerera omuwala n'asitama okufuka mu bitooke ekitambo kino omusajja omuzimu guno gulina ekitambo ekikazi kiriko ne kasowole baagala okwewanga ekitambo ekikazi era ojja kwemazisa nnyo owute enkwaso yo amaanyi g'ekisajja gajja kkubula obusajja bujja kukoggoka omunnanga oli enjala okomba abakyala mu mbugo oli mukazi gw'okwanaagaane enviri zikuve ku mutwe wenyanyamule ngoye zibwatuka omuliro nga buli mukazi gw'okwanaagaana akusekerera busekerezi kino kitambo omuzimu gulina ekitambo kyagwo ekikazi ne kakasowole bw'oba olaba kasiga ng'omanya keeko oba kovu n'eggongo ng'omanya bye bulina okusibwa munnanga ojja kuwulira obuluulo ebintu bino mbize mbiddamu otandika okwerootoleranga oba okwemazisa kitambo kikazi kino ye mukazi akusitamira era ajja kulaba nga n'amaanyi g'ekisajja tokyalinamu wadde agakuba emmese okulenga kugukoggoka bukoggosi gwe nga akantu kenkananga peeni ya nayisi
nga buli muntu otya n'okweyambula mu banno ng'olina akantu kenkananga waye yanika engoye munnange wano kye bakulaga kibirige kato ekajjansi bwe nsenguka essabo ndikola ntya gyendaze ennoonyayo senkulu omulala n'addamu okunzimbira eddala wadde tezoogedde essebo era ebyo nabiwandiika mu ssemateeka w'abasamize. Tulina omukolo gwa kaffeki gw'osooka okukola gw'otegeeza empewo ng'obulayo omwezi gumu osenguke era n'ozitegeera. Olina omukolo gw'okola mu luggya, olina omukolo gw'okola mu kisenge kyo ne mu kisenge ky'abaana, olina by'ojjamu, olina by'okola ku ttooyi by'ojjawo, olina by'okola ku ffumbiro lyo, olina by'ojja ku buli nsonda ya kibanja kyo. Ettaka eryo n'olitwala, tulina ebyo tutwaga by'ojja okudda n'olitwala, tulina ky'otwalirako nga tonnasenguka. Empewo ze zirina okukusookayo n'oziraga ekifo kyazo n'osimba n'omuti nga tonnasenguka. Era ne bw'oba ng'ogenda kusenguka, katugambe nti onoosenguka alenkya, olwaleero osooka emisambwa n'omala ogisengula era n'ogitwala. Tulina omukolo gw'okola mu lujjaalu ne mwanyi ne ku nsuwa ya Lubaale. Naawe gwe weekolako n'otwala ebintu ebyo n'osooka obiyingiza gy'ogenda okudda. Koluuka enkeera n'olyoka ositula. Era bw'oba ovaawo ate era olina omukolo gw'okasuka emmwanyi n'enkoko enzirugavu isseggwanga gy'oleka eno, gwe n'olyoka ogenda n'enjeru. Olina okugula enjeru n'enzirugavu n'ogenda eri. Enzirugavu ogirese eno esigale n'ebibamba ebibadde eno. Enjeru ekukokooleko enkokoozi ebyeru ku lwa Mukasa gy'olaga ofuna emirembe. Era kye muva mulaba nti olw'okuba nti temukyagala mweyisa abakalokole ennyo, mweyita abakatuliki ennyo, abaprotestanti ennyo, mweyita abasiraamu ennyo, teri asenguka n'agenda mu kifo ky'anaafuna mirembe. Bw'aba musajja mukulu nganze n'ensenguka ewange okuva esseeta ne ŋŋenda awala tewayita na bbanga nga sinnafa. Genda obatunuulira abasajja abakulu n'aga nti gundi yasenguka tayinza kuwangalayo myaka 10. Emikolo gino ejja etwekisize tagukoze, akulembeza Bayibuli ku ruhaani. Naye si buli kintu kyonna nti tujja kukyogera ku mpewo, nedda. Ebyaffe ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda, byatwekisize. Era kyova bagamba nti okukola omukolo guno sooka ompe ssente nkubuulire, ŋŋamba nganze n'omulala kaabe kitaawo era kaabe yonoze eddagala era alisekulasekula n'omala omuwa ekikuba nsiko. Bw'otakikola tevumuka. Kati munne tulina omukolo gwe tukola omulongo kato ekajjansi gwe munene ogw'okusenguka. Era ogenda ssemateeka w'abasamize akatabo weekali n'omuganda taggwayo egimu emikolo ku egiri nagyo wandiikamu. Era waŋŋamba bwe tukola batukolako nti tujje empewo ku ttale, embeera yabijja bye twakola bye bifu mukolo kyogukolebwa. Nze simanyi bye mwakola. Nze nkimanyi senkulu ogenda wa musajja omukulu ne bamala okukebera ne balaba Lubaale ki alimu bizibu ki, alimu eddogo, alimu amaziga. Ebyo emikolo gyonna ne gikolebwa. Ebijja biriko eddagala, waliwo abalongo beetaaga okusiba, ebitambo mumaze obikola. Otyo Lubaale bamusuula mu masaŋŋanzira. Temuli bizinabbo, temweyagadde, bataata temuli bazadde mu baana baabwe. Nze kati waliwo omwami gwe mmanyi ayina kola amawano, yayagala muka mutabani we, taata muka mutabani we
yamuzaalamu omwana ate n'atakoma okwo n'ava okwo n'ayagala ne maama w'omuka mutabani. Oba ekifaananyi kikyo bali mukiraba. Taata wange kiwanuka aba kubeerawo n'ajja n'ayagala mumbejja wange n'amuzaalamu omwana. Taata wange anzaala ate takoma okwo n'ayagala ne nazaala wange n'abagatta mulawo gumu sepiki emu. Olowooza ebintu ng'ebyo nga tebivudde mu Lubaale. Lubaale atereera ebyo bye birina okusooka okuggibwamu. Waliwo gwe mmanyi yawasa muwala we aminamu abaana 5. Omwana we yennyini gwe yakeera enkya n'azaala kati ye mukyala afumba mu maka aminamu n'abaana 5. Mbu naye aliko empewo. Mwana we gwe yakeera enkya n'azaala. Ebyo ebintu nga tebisoze kuva mu Lubaale. Golowooza Lubaale ayinza okujja? Nze waliwo gwe mmanyi yalina mukwano gwange twayawukana. Wampindi yawasa mukazi wa Mpindi. Bombi baliko empewo. Mukwano gwange aliko empewo ne mukazi wampi. Bampindi beevaabira. Kati bazadde n'abaana. Gwolowooza Lubaale oyo ayinza okutereera? Ebyo bye birina okusooka okugagambulwa mu Lubaale. Oyo tasamirikika. Bane oba tolina buwumbi bwa ssente oyo. Akakawumbi. Nze sijjayo nangalabi yange nti kungu. Ebyo sebo bye birina okusooka okugibwa mu Lubaale. Olwo embuutu ne zirooka zivuga mu ssabo lya musajja omukulu Muwanga. Ennaku 9 Lubaale n'alinnya ku mitwe gyammwe ne yeeyogerera. Nze kyemanyi okujja Lubaale ku ttale. Kyemanyi nze mu Lubaale. Lubaale tuzimba ebiggwa ne bakuba embuutu ne bayimba. N'alinnya ku mutwe nga basose mujjamu biri ebizibuzibu. Naye ne bw'onootabaala n'olinywa ensozi, ne bw'onootabaala n'ogenda n'enjazi n'ozibeerako, n'otabaala n'ogenda mu nnyanja ng'ojja Lubaale bwe uwa. Lubaale yagamba empewo emufu ayagala mujja bweru. Mbuutu nga n'ebyoto biteta ne mufa ebyogo. Nnaku 9 kati bw'aba nnende nnaku 99. Hey, omusawo asobola okukusaba ekisolo n'asalira Lubaale nga taliiwo n'omuweereza ssente. Ebyo buba bibyo. Lubaale ayogerera ku nze. Kati ze Kivumbi bwe mba sikoze puroguramu eno. Puroguramu esobola okubeera ku mpewo. Kabike tayinza kukkiriza mulala mala kungoba obalamula nakabugo maama. Era njiriko mbeerawo. Wesiri puroguramu esobola okulaninga mu ddoboozi lyange. Nakyo bwe kiri. Bannange bino ebintu bye mbagamba si byakuja. Lubaale w'omulamu tasamirirwa. Era ekigamba nti nina Ssenkulu Mando wange engalabi yo n'ogiteekawo ne bayimba. Lubaale n'ajja n'asaba. Teri yategeera Lubaale ndi mbuutu. Lubaale n'asamba ebyoto n'ali Gabula nkutumidde nnyo weebale kusalira Walumbe. Gabula weebale kusalira Walumbe nakugambanga ng'owala muzeeyi yaŋŋambye muzeeyi senga tewangoba. Waluze nuŋŋamya buli kintu kyo. Naye kati n'emirembe gimmando jjajjange nagisalidde Walumbe najja. N'ensamba ebyoto n'enjajja n'aliisibwa n'ejja mayembe ge n'engawanga ne baka jjajja musanyufu kati yatandise n'okukola mu ddiiro. Naye kati siri ndi wano ku reediyo essaawa zino. Kati empewo zange bayinza oziyiteeka nga siriiwo. Ebyo munve mu katemba. Nze kyemmanye kiyinza okubeerawo nti ku mayembe ndi bakutteko kifaalu. Ndi mu ddwaliro. Eddogo tuli bambi ndi ku macupa. Omusawo tayinza kujja mu ddwaliro kunkolako. Nga bamugamba leeta essaati y'omulwadde, leeta n'ebirala. Ne bagenda banzijanjabira. Ne bansikako kifaalu eno mu ddwaliro gye ndi. Ne basaba embuzi oba enkoko, ebintu ebyo ne babisalira. Awo nga siriyo nga bulwadde. Naye bw'aba Lubaale, gwe Lubaale abeera ku ggwe. Mbogga wampa definition. Gwe Lubaale
kwali era kyova olaba nti oloota muloota ebintu bino gwe Lubaale. Ono naga ndoota boosi wange tuli naye ng'akutte akadomola akasale nga bwandagira okusiba akayana omuguwa nga bwe kaagala okusala oluguudo bane mulina emitwe egiroota ne kadda ew'omuntu okweriira ebikutiya bya ffene bwe nakakutte amagulu ne ganneesiba n'entuula wansi. Baakusiba oli mulogere mu Lubaale naye mu Musambwa kulina okubeerako akayana naye ng'eyalaga uno baakusibira mu ndawula omuti gwa ffene era n'oluguudo mu ndawula bamweya gundi kawumpuli ku lino ddogo ssebo genda bakulombera edduwa era basumulule Lubaale wo gwe kennyini ng'omuntu oli muloge. Waliwo enjawulo ya Lubaale omuloge naawe kennyini omuntu ng'oli muloge ng'omuntu. Ebyo byawukana era abakebera bakikulaga ti gundi baakuloga ng'omuntu ne Lubaale bamuloga nga Lubaale era baamulogera mu mmandwa ki era baakulogera mu mmandwa ki era agenda kuvumula gwe ng'omuntu bagenda kulogolola batya eddogo likuveeko ne Lubaale wo bagenda dirogolola batya era mmandwa ki egenda okulinnya ku musajja omukulu b'omukazi omukulu ekwambulule ebyogo byayo mu bifo eby'enjawulo. Bino oli muloge. Nanjala ndoota ndi mu ddwaliro bagenda okunnongosaamu fooko mu lubuto ku ludda olwa kkono. Nanjala munnange baakuloga baakuliisa eddagala genda bakulumike kati wano baagala ogendewo omusawo alumisa ebisubi ekiwuubiiro abalumisa obutambaala endagala bakusikemu ekintu kino kye bakulaga. Nanjala Seyiga Christopher Enakirebe ndoota empewo zininyeeko nga tezoogera baazisiba era oliko empewo era ndoota tuli ne muganda wange nga batubikidde Sengaffe ne tugenda ku ntaana ye nga mwali ng'akolola mu ntaana ne tugimenya ng'akyali mulamu n'atusaba tumuggyemu nti baamuziise mulamu. Empewo z'olina za muzimu gwa ssengaawo era emmandwa ya Walumbe ya kika kyammwe ayagala ogisamire era ogisimire ennyanga zaayo era esalirwe bakusibe amaliba gaayo ejjembe eriwangibwe ne kasobola asibwe n'ekiggwa kyayo kizimbibwe kye bakulaga Seyiga era emmandwa eno ejja kukuluma ogwe ebigu otuuyanne osomagire weerabire obwavu weepamirenga emmandwa ya Walumbe eruma omere nti owulire amasannyalaze owulire amagumba nga gakubagana owulire empewo emisujja bakulongoosenga oloose kabaka Mutebi oloote abafu abakutunuulidde oloote abafu abazuukira mmandwa ya Kabaka Bulamu Walumbe ettanda kijjojjo najja kulera oloote asajja abambadde ebiddugavu n'ebyeru olabe ebisiikirize weekange ogwenga mu accident nga togwa omenyeka mmandwa ya Walumbe ofuwefuwe olabe envunyu ziyinza n'okuva mu mubiri oba layini y'envunyu ensowera ez'omutooyi nga zijjula mu nnyumba n'awaka owulire entowooko y'omufu awunyira mu nju weetemeeteme nga weesaleesalenga. Sebugwawo mu Nabuddu ndoota ndi mu muzikiti nyambadde ekkanzu n'abasajja babiri wazaalibwa olindawula baagala omuwe ebibye era omuwe n'ekkanzu ye n'omusaalo gwe ebintu by'ekisiraamu n'akalaati era ndi nga ndi mukazi nga ndaba n'abasajja babiri jjajjaawo omuzimu gwakubiri jjajja azaala kitaawo yasooka nejja amwava gwe muzimu guno gwolaba musiraamu nabo nga ze balimu nga bwe batuyisaamu akabbo mbu tuteekewo siringi 10 ng'ekirabo
nga bwemboza maama wazaala mwana ki alinga musiraamu ko yiye nti gwenzirako ye kiwanuka yawanuka buwanusi munnange wazaalibwa oli kifunu bakuzaalanga omusiraamu omutayirire weetaaga kusiba era olimu obwandawula era ojja kujjula amazzi ensunda ez'omukabina ku busajja envuza jjule ku busajja ofune ebikaata oli ensundo ofune ebirogologo alaje wazaalibwa olindawula ekyokubiri bakulaga nti ne muganda wo akuddako oba gwoddako gwenzira gwoddako ye yawanuka buwanusi yekiwanuka era bw'aba mulongo naye yeetaaga kusiba mata oba mata yoani mata ekiwenda wane waffe Nazaaleesi Mayirie wa kiwenda wa natomerwa emizimu ginakyeyitize mu kkubo nkole ntya oba ompa ku ddagala sebo genda omutwe w'amayembe akujja akwate ekizimu kino kinakyeyitize bakikuggyeko ekyo jwa jjembe yakuggyako ogwo muzimu gunakyeyitize oba omwambuluzi ng'akozesa emmandwa y'akawumpuli awo ajja naye olina okugenda n'embuzi n'enkoko ogukuggyako nga biddugavu ebyo baba balina obikuggyako embuzi eyo ne bagita kiggondo ampuliza ali ku metufa amakyenda katonyeze munaana ennaku z'omwezi leero 21 ogwokusatu kiggondo ebutambala omukazi atamera mabeere abeera mulongo oyo namwogera dda mulongo namusomesa era asibwa era bw'ataba na mabeere omukazi aba wa kisiraani nnyo omukazi oyo nga tasibiddwa nga talina mabeere abeera wa kisiraani mwemugamba nti babalimba nti omukazi alina ekigere eky'oludeebeedo etaliimu kannya wano ow'ekisiraani oyo mulungi nnyo naye ono atalina mabeere nabamba oyo nabamba mubi nnyo noba omubeerako mu kifuba ekisiraani kikugoberera aba batamira mabeere kiringa n'omukazi omuntu alina obutuli ku matu nga tebakusiba omulongo kiwube ng'olina obutuli obuzaale ku matu nga tebakusiba omusajja wabula yeegatta naawe bizibu byeyongera naye omufumbirwa nga yali mugagga ebyobugagga biggwawo era oba weerumika naye nga bakusibye mukadde wo n'akusiba buli kintu kyonna kisente zitotogananga buloolo ndawula kikuwa buli kintu kyonna n'ennyonyi tozivaamu zifuuka nga takisi kati sebo naono mulongo era ndoota nsamidde nga ndya ennyama ne baganda bange Samira Lubaale bamuyita okusamira mbuutu Lubaale alinnya ku mutwe ali omuli okusaamirira Lubaale n'alinnya ku mutwe gwo ne bamuliisa omuliro n'ali omuliro n'akombe ennyondo zakiwanuka okuzizikiza n'ozeeyisa ku mubiri wonna n'osamba ebyoto jjajja ne banywa nga bali ku mutwe buli omu n'ayogera kyeyayogera jjo kyeyayogedde leero nga bamubuuza ebibuuzo bye biruŋŋamyo soma akatabo kange entendeka ya Lubaale mu ebiri bwe babuuza ne bamulaga ebisolo ne bamusalira n'awuuta omusaayi gwe mugerengejjo ne bakusiba amaliba yenkanamu eddiba erivudde ku nsolo eyo jjajja gy'abaasabye ne bamutungira ebifundikwa bye nga babyaga n'akwasibwa ekyewongo n'akwasibwa ki kwe bayita okusamira gundi yasamidde nno Lubaale yamwogereddeko bamusibye yalidde ennyondo gw'omanye ennyondo eyengeredde ne tugiteeka mu kyoto n'eyengerya n'efuuka red jjajja n'alinnya ku mutwe nandiko omuyimba kajyabugalula gy'oweese kajja ennyondo kalyabugalula jjajja ne bagikukwasa mu ngalo buuti nga tojja n'ogikomba n'ogibatika ne mu kamwa n'ezikira yokka okwo kwe bayita okusamira n'ebino ebyokulandagga mbungenze egindi oyo shortcut tedi Lubaale alinga njala enjala nga yakulumye ne bw'oli obumpwankimpwa kitowona njala era omala kugenda kulya mmere enfumbe ne bw'onoolya gonja n'olya obunyamanyama tokkuta ebyo ne bw'onoozunga nga Lubaale nga wambuutu
nga wambuutu zoogere kafeera akayimba ke yayimba musaayi gwange njagala twogere nze nja kuleeta ekigundi ky'omwenge eky'obucu gundi namusanga aleeta ndiga mugende mulize oluyimba lwa kafeero musaayi gwange kusamira kwe yali ategeeza Sebulibe ono Ssaalongo yayimba mpewo za kika muwulirize ennyimba ezo muwulire Lubaale aba ayagala bibye ogamba nsamidde ndya ennyama era ndoota waliwo asaze ekibiriiti kulya muliro nnyondo kalya bugalula wamala sembatya emaya ndoota ejjenje linnuma lirina amakulu mu kusiba abaana ye yajjawo kasobole wa Lubaale lyabeeranga jjenje saabi teribula lyagala okusiba ate ne mu kitambo kyewammwe ligendamu ge makulu swaibu ndoota nyambalidde genda osoma akatabo kange embuyaga ebiroto by'embuyaga bina biwandiikako bulungi nyomu ebiri lwakuba kanzigwako swaibu ndoota nyambadde engoye empya nga ndi musanyufu baagala osamire bakuwa embogo za jjajjaawo swaibu empewo zisanyuke era ndoota nga wempita sijjaawo nga nina kuddayo emabega oba kuyite waggulu gw'oliko empewo okyabonaabona okuggyako ng'omaze kusamira empewo ne zeeyogerera awo lwojja okubeera omunene wamala Ivan ebwayise taata bw'aba n'embuga y'essabo lye n'omwana we naye asobola okuba neyi essebo embisomesezza nnyo sekkono tawaanyisibwa taata bw'alina muzimu gugwe bwe guba gw'alina essabo lya taata naawe omwana bw'obeera ng'olina erizo omuzimu ogugwe gw'alina essabo era guzimbirwa ewu gy'obeera olaba oyinza okubeera ng'oliko emizimu ena buli muzimu guzimbibwa essabo lyagwo okugeza singa obeera n'omuzimu gunnannyini mpewo ogwaleeta empewo ku mutwe katawadda azimbirwa essabo lye n'ennyumba ey'omuzimu ogugwe n'obeera n'ogwebukojjaabo nagwo guzimbibwa essabo eryago sayidi eya kkono n'obeera n'ogwajjajja mukyala azaala taata nagwo guzimbirwa essabo lyagwo gwejja kufumba n'obeera n'ogw'abanywanyi b'omukago nagwo guzimbibwa kati mnyanyi mukago ayinza okubeera kati gwe swaibu nga weddira nte omnyanyi wa mukago weddira mbwa onodya Lubaale w'abembwa n'omuteeka mu bente tekisoboka buli mpewo ebeera n'ebyagwo sebo era kyekimussa abasamize naye nga taata yatubbako Lubaale taata yaga samira wuwo gy'osamidde oba oli mu muzigo gy'ogenda okubeera bw'akuwa Lubaale ogenda ozimba amasabo awuwo weekolera amasabo go gy'ogenda okubeera obuzaaliro si bukuliro gy'obeera tulabye wano abasajja babadde abannamawanga abannaluwanda abavudde egindi nga Lubaale nga bali kuno bazimbye amasabo era ng'akola jjajja alamula lwakiri agamba nti kanzireyo ewaffe Rwanda gye twasibuka w'obeera woogenda omusajja gy'agenda gy'asanga banno n'abalundi bwe batyo jjajjaawe nga yali Burundi Kaitata Sali yaŋŋamba kitaawe yavaayo nga mwana muto n'effumu eriri n'ajja Lubaale n'amukwata taata we n'asamira era taata we afudde wano mu 97 taata Sali Barundi bafudde mu 97 Kaitata Sali Lubaale yamukwata yaliwo naye ayogera Oluganda ayogera Olurundi naye nga ne Burundi teyagendayo nako yo nga taata Sali musajja ali mu myaka 7 teyagendako Burundi Lubaale gy'ogenda gy'obeera Nabbosa Margaret myaka 17 nina ebizibu ng'olabye nakoma mu kya 7 fiizi ne zibula bantwala mu by'emikono naye omutwe gunzita kunnuma buli kadde era ndoota emisoto eminene buli nsonda bwempita oyinza okubeera nga wazaalibwa olina lubowa sota gino ne batakusiba ng'obwalubowa oba nattimba nga wazaalibwa n'ekirya mu bulago nga kyekikulumya omutwe n'okulaba emisota gino
ate n'omutwe era nzibagamba nti waliwo omutwe ogwakiwanuka gwalumisa nga wazaalibwa obwakiwanuka olina ebbala erimyufu oba eriddugavu ne batakuba n'abawanuka ng'owulira n'ebbugu mulo tenyonyi masannyalaze lutalo kiwanuka tebakutuma n'abawanuka gundi alumya omutwe gulu oyo yasaayasa olulimi lwonna ne lujjawo lino oba nebbala eriddugavu n'akubaladdwa waka gulu asalirwa ente myufu asimbirwa omuvule oyo naye alumya omutwe bamweyana omulalu anywesa enjaga aloosa abayaaya batabатamiivu bamweyana naye aba ayagala kumuwa naye alumya omutwe mumba kati awo kiba kyetaagisa kumala kulaba kiki akuluma naye nfunira ku muko weewumbeko notekemu akatiko oyenga akakumirizi akeyeeyo kano akayunga okayengera kuli bw'omala okayongera kuli eddagala eryo suulamu eryanda eryaka onaabire ku keeyeeyo ako omugambe bajjajjange mwenna abannoma mukakkane ojja kubaako bulungi naye oliko empewo mwanje emisota ngiroota nnyo nga gingoba ago mayembe ga kifaalu ndoota ndi mu kaboozi n'omuwala ekyo kitambo kikazi ndoota embwa oyo ddungu yaloose embwa mpologoma nkwale ssekoko era nga zingoba nenzirukira mu ssabo tolaba nti ogenda kuba n'essabo mwogenda okukolera omuli ebinusu siringi 10 si 12 mu kaveera nga mulimu engoye zange gwe ogenda kubeera musawo muganda mwanje owengo ogenda kukeberera nga siringi 12,000 jajjaawo zakulaga twamala tamara ndaba omuntu mu biddugavu oyo walumba ettanda ayagala kumuwambaza engoye olugoye oluddugavu ajja wendi nga bwanzigira mu buliri nantuga ajja kutta bw'otoomusamire obulago bwonna n'abutuga nga bwambuuza lwaki sibawa kitiibwa baagala osamire Lubaale ajja kutta akanyomonyomo wonyomera asula munye nga nkutta nga nkwata mulala ti lwaki towulira lwaki siwulira bye baŋŋamba n'afuluma walumba agenda kutta Peter ematugga buli lwendya oba nnywa ebintu bigwako ku ttaka olina emmindi y'omuzimu era omuzimu ogugabulako n'amazzi beti ndoota nzizeeyo mu kyalo nensangayo omukyala nambuuza lwaki sibategeera empewo zikuzza mu kyalo kusamira ogenda kukola busawo buli lwolootoze mu kyalo kiba kitegeeza ssabo ogenda kuba musawo muganda onoga eddagala mu kyalo olukole eki abazzukulu bajjenga obakolengako si mu kyalo oyinza okuba gwokulaga kyalo kyewa muyinza okuba tukyalina kyalo gyonoobeera n'amazzi beti oba waffe wafumbirwa bakwetaaga bino ebya bizinensi ndi mu kikuubo byonna byo tebabyagala kunoga ddagala kusawula bantu kwe kudda mu kyalo kasobulolota ng'oli mu kyalo baba bakugamba nti ogenda kusamira mpewo zeewammwe zezikuluma zaagala ozisamire otandika okukola tojaga nti bakuzaala Masaka tojja kudda Masaka oyinza okufumbirwa Bugerere kyalo ogenda kusawuliranga Bugerere ng'osamidde empewo ezo onogerenga abantu eddagala ge makulu sebina Lubaale aluma ati ebyo mbyogedde nnyo tombooza omutwe guba gukuluma obwavu bukuluma towasa tofumbirwa mugongo gukuluma wakawambwa osibwa toyagalwa bakuyita omulogo bakuyita omusezi teryakuwa mulimu bizinesi gyokola obufa efa bakubba bakusiba ebyo byonna biri mu Lubaale akatabo ebirooto by'embuyaga mu ebiri n'entendeka ya Lubaale mu ebiri obeera n'olutwe mukyayibwa mwezaalamu mukwata ebisolo oyo yenna Lubaale akuluma mugongobala obwongo muba basiru abaana be basemba temune kye mukola kigenda temufumbirwa temuwasa oyo yenna Lubaale abaluma ewammwe muli bwa mugagga ennyo alina akagaali ate nga emipiira gyaggwa n'enjola zaggwako avuga kagaali nenga enjola zaggwako pikipiki awava natti osibawo kipiira ebyo pikipiki obukadde
mwene w'emyaka abiri alinga ow'ensanvu ne mukutuka obuwalaata obuwala tebukula bubeera awo ne bukula stunted growth muzaala obwana obuzeŋŋamye oyo Lubaale abaluma oyo yenna Lubaale enjuki teziva waka ensanafu teziva waka mwerootolera mwezaalamu oloota oli ku ssomero ebyo byonna Lubaale ng'akuluma ne bw'ogenda mu nnyumu tooyi n'osuulayo ekitole teyeebaza nti bwe tuuti munaye neeyanzizza gw'okuumuula akawunya olugumba Lubaale ng'abaluma muunyo obumwa akamwa nga bujja bwe kawunya oyo Lubaale ne mukunguka amannyo gana ne gaggwangayo gutyo mwene mumera envi nga muli baana bato mbanyoko ne baniko bokunkumulamu obwana nga buli musajja amwagalako amulekera mwana n'azaala basajja nga 10 naye nga buli musajja mwana talina kyamuyamba n'oyambala empale nga zabiraka tandawe yazizo zezikutuka wansi n'ositama bwoti emmese zirengejja ne mwambala ogabire mwe mwambala niigiina ne ku mukolo oyambala niigiina bino bya plastic Lubaale abaluma musajja omukulu nganze emyaka 55 gye nnina ne ntandikira ekibuto kyange ntandika okwambala ebipale ebimpi n'entambula okugenda oyo Lubaale y'abaakuluma ne muziba amaaso ku baana abato nga myaka emito Lubaale abaluma ebintu bingi ebiraga nti Lubaale abaluma ne mufa nga temuzimbye teri azimba mwena ne mubeera kabanja kajjajja mwe bataata bo basenga namwe abaana ne mutandika okweroga ne mutunda n'ebijja ti buli omu afuna awagazi yanenga ne gye mulaga ate ogenda obadde ku 5 ku 10 ku 5 we baakusalira aye n'ogenda ogula 25 ku 3 mb'ogula awagazi Lubaale n'abaluma oyo Lubaale abaluma mwerabira musomagira bwe mukuŋŋaana mu famire ewammwe ne mweyisaamu akabbo munammwe mulwadde akabbo ne kabeeramu ekisingi emitwalo 2 n'ekitundu ne mupuleejinga okuleeta nga teri awezaawo wadde teri ayinza kuva mu mitwalo 10 tewamwe temwabya nnyimbe ewo bwenna Lubaale abaluma oluva emagombe nga mulaga mbu omusika Lubaale n'aluma mmwe ne musiriwalira ddala ne mubeera ebibwebwe ne bw'olunda obubizi obwoli tebulinnyira ne bukundugga obubuzi ne bujjula enkwa obutewona ne bukaaba obubwa ne bukaaba amaziga enti bulina bujjudde enjoka bwe ne buzimba embuto oyo yenna Lubaale aluma sebiina ekibuuzo ekyo kirungi naye nkuzzeemu maama Tendo ngenda kumaliriza Kalule bombo kiva kuki okusula ng'ologootana kino nakini era Lubaale y'abaakuluma aba ali kuggwa kubanja bwe mba nina ebyoto buli kimu nkisimbako omuti gwakyo buuza jjajjaawo Saamwe Gomba ndoota nsamba omupiira nga nteeba ggolo Samira amayembe geewammwe ekyo nkisomesezza nnyo Sebutinde Erubugo Kiduukulu ndoota bbi omungi oyo walumba ettanda buli wenjaga okufuka nga waliwo omukyala n'akaana akato nga bwe bansekerya nga bwe nina akasolo akatono ng'ali mu lugoye oluddugavu Samira ekitambi ekikazi kyaga ne kasoowole waakyo kyekikwerugisa akantu ne kaba katono Sengendo za nkube ttula buli wempangisa enkuyege zizimbaawo mu nju okumpi n'oluggi ekyo kitambo kyagendangamu ettaka ly'ekisu ekyo kitambo kyekugobaganya era ndoota bataata nga bw'omu ali mu mmotoka enjeru oyo Mukasa omulala ng'ali mu mmotoka emmyufu Kiwanuka omulala mu ya bbulu ne zeekoonagana emabega Lubaale abakuba era ajja kubaavuwaza na taata najja nga bamusibye emiguwa ku bigere ne bannyinaze nga weetuli ne musumula taata yasiba Lubaale wammwe nga bwe muwanirira n'okumutuuza ku katebe nga bwe mubuuza ekimusibya taata yasiba Lubaale wammwe era ndoota nnonda ssente ku saaluuni ya Mange nga waliwo omuvubuka bw'olonda ssente olonda oluzende bamweyana nga waliwo abavubuka bwe tunywa nabo enjaga oyo bamweyana ndoota ssenga ng'azimbye kalina nga bwe tukuma ebyoto ku kyoto ky'abamweyana Samira empewo z'ewammwe era bamweyana yagenda okukola yali kuggwe ebitagenze bulungi mu nsaasire benyeezizza mu nsonyiwe tusisinkane nate wiiki ejja nga Mukama atuwadde obulamu mbadde Ssemonga Kivumbi Bantubalamu 0772 56 33 44
oba 0770 ku WhatsApp toweereza bibuuzo sijja kubiddamu. Olina message zino mba nkuddamu. Tokera ku makya kunkubira nti naloose. Bibuuzo mbiddamu ssaawa 9 ogw'olweggulo paka 12 ez'akawungeezi. Ebitagenze bulungi munsaasire. Mpozi ngambye ku YouTube tubiteekako bibeerako ku YouTube Bantubalamu Ekinonoggo oba Ndawula Empire. Ng'osaavinga ojja kubirabako programu ng'egenda mu maaso. Bye bye.